tuzze tulina ebitunyigiriza ng'ensonga ziri 3 zengenda okunnyonnyola. Bainvesita abo bwe babaleeta wano bakozesezza ejjoogo ery'amaanyi omuli abachina omuli abayindi omuli abalebanoni ab'enjawulo n'abanigeria abantu abo bawambidde ddala bannaffe tebakyalina makulu ate bo baweereddwa amakulu okutusinga nga ffe bannansi. Bainvesita bano bwe bajja balimba gavumenti yaffe nti bakozi babyamaguzi kitwali badde tubeegombako nti n'abaana baffe bategedde engeri gye baoperatinga machine eno ejjamu wuzi neekola bweti bwe bamanya sentimita oba banyiga bwe bati ne bati temperature balina kola bwe bati ne bwe bati egyo emirimu egiri tekiniko egyali badde gituyamba nti ne baba bagenze tusobola osigaza factories zaffe wano basebo ne bannyaba amazima tebakkiriza baana baffe kutuuka waawo baleeta bagwira bennyini be babeera ku ezo system. Container 40 feet gye twatuyisanga tuyita ku gye bayita value basebo ne banyabo tugenda okizula nga twayingiranga container esobola okubeera mu million 12 bwe baba kunyigiriza nnyo ng'esobola okuggeranga mu million 18 bwe bafunyemu seizures bikyewe bityo penalties ez'enjawulo ng'esobola okgendanga mu million 2 n'olwana n'okola ki n'oguluba. Naye kati kusaana tugenda okomputing eno gye batutadde ku $3.5 per kg container eri mu million 14 ku million 335 kyo gavumenti yaffe tugamba yawambye ebintu byaffe tetukyabiinako authority kuba tosobola kussaamu ssente ezo n'otunda n'obaako kyojjayo. Omuntu alinze ebintu bye okumala emyezi 4 tabifuna mu dduuka talina byatunda rwenti ali mu million 3.5 ku million 7.5 okusinziira buli muntu obuzito mwatambulira. Kakati omuntu oyo si mukambwe ng'omusoto omukubeko. Naye bano bajja ebintu byabwe mu factories zaabwe n'amanya nti Lwegaba Moses abadde alina edduuka nga ye agenti wange n'alireeta ku Nabugabo okumpi nange n'ateekawo branch ye nze n'ambulooki nga badde agenti oba agenti n'abunzijako. Ffe tulina buzibu ne bayinvesita begwa twagala okwongera eggwanga likulaakulane naye ffe tugamba ejjoogo lyabwe balituggyeko abagendere kuwaaka pamiti zaabwe zakola ki ezabaleeta. Mu Uganda tewali musuubuzi amanyi musolo kulirako byamaguzi tuli mu ssaala buli woba otisse ebyamaguzi mwekyo tewali uniformity kugamba mu musolo gwe kisinziira bakutunula nagamba kusinziira babyoleese bino kwa bwebyo kusaana kankinyonyole bulungi omulabi akikola ki akitegeere. So mwekyo n'amagoba ge walowooza nti wabakola ku container luli olwairo osobola okujjona omuntu n'akuwa value nezo wakola luli n'azikubbako n'azitwala. Twali tuyina amakampani agatuwa omusolo aga 100 billions nga omusolo gubadde guyingira buli mwaka nga gali amakampuni 125 naye nga tugenza okutuuka mu mwaka guno nga amakampuni URA yagenza okutaakula ebitabo byago ng'erabako amakampuni 6 ge gasigadde mu system. Ne wabaawo amakampuni amalala nga tuvudde ku oyo Bingwa agali mu kubanga galadde gatuwa omusolo mu biliyoni 50 n'okukka mu biliyoni nga biliyoni 50 naawo wakatikati ng'ago galinga mu 2 mu something bagenza okukola okunoonyereza nga amakampuni ago wasigaddewo amakampuni 3 yes. N'okudda waggulu wansi awo ogenda okunoonyereza abantu bangi baggaddewo nga bannamakolera abasinga abamu baggaddewo ezo system nga bw'olaba nti supermarkets ezo ziggaddewo. Ffe tukyebuuza kiki ekibalya ku ssaawa eno basebo ne bannyabo bagamba nti kino ekintu bakireese basooke bakiteeke ku bannamakolero ne ba big suppliers ne supermarkets ennene ezasookerwako okuteekebwako system eyo okutandika mu 2021 kati ate tugenda okulondoola abanene abo bonna bagudde. All right, a very good morning, good afternoon, good night. Mwasuze mutya mwasire mutya mwenda bana Flash State Uganda online television. Etuuka buli wamu mu nsi yonna okutwaliza wamu. Ate twebaza Omukama atusobozezza okutukoma nga tukyali balamu olunaku olwaleero. Ne twengera omwebaza nti Uganda weeri ennaku zino byemulya okwekalakaasa mu ggwanga ebyobusuubuzi mu ggwanga emisolo ebintu kwegamba embeera eriwo mu ggwanga tuli bamukisa nti abamu kwaba bataddewo eyo embeera tulabe nti Uganda erina okubeera nga bweri obeetereere bulungi betwalise
bannakamwa oba ssekamwa naye ng'ono ssekamwa w'ekibiina kya FUTA. FUTA ajja kyogera inifuulu nze sijja kutamatama nyizo byogera obubi naye ng'ekikulu kya byonna kiri nti omukulu ono y'omu abo amwogezi w'ekibiina ebitwala ab'ebyobusuubuzi mu ggwanga. Basebo ne bannyabo nga yenze Lwegaba Moses nga yenze chairman Katukazane Shoes Dealers Association Uganda ng'ekyo twakigunjawo okulwaniramu entalo zaffe ez'ebyobusuubuzi ng'abasuubuzi b'engatto mu Uganda era basebo ne bannyabo nga kitukolera bwe tubaako bwe twagala okusitula amaloboozi bonna batwakulabidde ate era nga yenze mwogezi wa federation gye bayita FUTA kigwa nti Federation of Uganda's Traders Associations ng'ekyo tukyegattiramu nga ebibiina ebyenjawulo nga bw'ogamba nti oba kati kasiita bakuba yawaganya ate najja tutuulamu naye tulina ebibiina ebyenjawulo nga bikwatagana ku nsonga za byabusuubuzi nga tugamba nti tugatte amaanyi tulabe nga tusitula eddoboozi limu bwabaawo tuwagamidde. So nno FUTA twakizuula nti mu bye tutambulemu ng'abasuubuzi tubadde tulina associations nnyingi nga tugezaako okubanga bwe tugenda mu bakungu bwe tubaako kye tulwana empapula ziyitirayo n'obubiina ng'amazima amatuufu oluusi twekuuba nga tetufuna ddoboozi lyawamu ne tufuna idea ne tugamba nti tugunjewo gye bayita federation tulabe nga tugattanga eddoboozi n'okusakiranga obusuubuzi okwetoloola eggwanga lyonna era twagigunjawo FUTA Federation of Uganda's Traders Association eri mu mateeka mpandiise bulungi nnyo n'ekitongole kya URSB basebo ne bannyabo era bwe tuli tulaninga emirimu gyaffe bulungi era nga ffe twatandikawo embeera gye mwalabye olw'oluvannyuma lw'okulaba nga bitususseeko ng'abasuubuzi nga bwe ngenda okunnyonnyola ne tugamba nti tuwumuze kubikola kye twakola ng'ennaku z'omwezi 8 aba FUTA ffe twaduumira era ne tuddamu awo twatuduumire nti abaali tusibirewo ddala naye ne wabaawo ekitukuba kye bayita ekyenzikiriza nga lwo bannaffe atuga ffe abasiraamu temutusaasidde mwakavamwe mu Easter kakati ate ffe mwefulidde ddala abatategedde bitukwatako abasuubula sharia na biki na biki tukakkanyeemu ne tuwa ekitiibwa enzikiriza abannaffe abayisiraamu ne tugezaako okukakkanya okwegugunga kwaffe okwaliwo nga 8 ne tuddamu ne tulagira ng'ennaku z'omwezi 15 nga FUTA era mwalabako embeera Masaka n'eggala buli wamu abasobola okuggala mwatulaba ffe twaduumira nga bannafuta ate olwo bannaffe ng'ennaku z'omwezi 16 nabo ne balyoka batandika okuba nga batwegattirako ddala nekibeerera ddala nga bwe mwakiraba so FUTA yefu erimu lufutaali oba terimu kulya kale so n'olwensonga eyo sebo tuyanza that very nice introduction mukulu Lwegaba Moses spokesperson wa FUTA Traders what? Federation of Uganda's Traders Association. Abengatto, abebitabo, abengoye, abamadagala, abebirime byonna bango oli mu sector ya byabusuubuzi nga association mwagigunjaawo era tweyongera okubakola yonna gye muli gye twongera okugatta amaanyi tusobole okuba nga tulwanisa eddoboozi limu. Okay, kikulu nnyo tuyanza tuyanzege. Tandike direct point ezigenda amaaso mu ggwanga. FUTA enjawulo eriwa eya FUTA ne Kasiita. Neyanze basebo ne bannyabo Kasiita banansonyiwa okulinnya eryo dimenyako oba odyogerako oba association kale kangereze Katukazane Shoes Dealers Association Uganda. Kibeera kitongole ekivuddeyo okuga nti abaali twekolemu omulimu tukole obwegassi tulabe nti tubaako engeri gye tulwana n'okutambuza amaloboozi gaffe nga tukoledde wamu. Kati Kampala City Traders Association Kasiita nayo association nga Katukazane Association wabula ye Kasiita kyeyawukira ku ffe be bajjajjaffe abamaze emyaka egiwera 25 nga association eyasookawo mu by'obusuubuzi nekolayo ndowooza nga bonaagamba bu memorandum of understanding na associations endala ez'enjawulo oba n'okuba nti yabaddewo yaliwo ng'esitula eddoboozi okutuusa lwe yatuuka n'ezimirira nga tekyawulikika bulungi nga naye bakola tetubitegeera kirabika baalya sijja kugamba nti nange ngambye ndowooza naye mu ekyo basebo ne bannyabo Kasiita ffe twatandika okusitulayo amaanyi gaffe ng'abasuubuzi okugunjawo ebibiina ebyenjawulo nga tulaba obunafu bwabwe batakoze bulungi so mu ekyo twafuna idea nti associations tuli bangi ne tubaako we tukoma
ate federation yo egatta zibayita associations okugeza mulaba fufa nayo federation mulaba abataxi bano bali balwananga bamwami Sekindi bamwami Mayambala bateekawo gye bayita Utafada federation era ndowooza owulira kati entalo zakola ki zakendeera basobola okubanga resources zaabwe zituukira ddala ku muntu wansi ate era bayimira nti kati Utafada twogedde eddoboozi lyabwe liba n'omusindo ogukola ki ogutegerekeka. Federation y'abayimbi mwajuliddeko mwami Kenzo oba gyakulira mwajulidde kati naye etandise okubaako kyekola, so twakizudde nti association amaanyi ganafuwa kati amaanyi gabeera mu federations ez'enjawulo. Kati ate ng'ekyo ffe mufe abasuubuzi tekyaliwo, so nno ne tugamba naffe tulina okukola ekyo tulabe nti omusuubuzi w'abawagamidde eddoboozi lisituka ne tumuyamba, era nga tweyongera okukola associations ez'enjawulo ne kasiita yennyini ejje eyingire mu federation, kubanga federation y'abasuubuzi erina kubeera emu mu Uganda, era federation y'abayimbi eri emu mu Uganda, tosobola kugunjawo federation ndala. Okujjako gwe abatalina bumativu mu yo olina kujja ne mutegeeragana ne mujja ne mwegatta amaanyi, kubanga ne federation ne bobeera association nga kati nga ffe ab'ebyobusuubuzi tusobola okubaako n'amateeka ge tusobola okukola nga tusobola kubeera nga operatinga singa tobeera wansi waayo, okugeza bannaffe bano ababbalamu abategesi federation yaabwe mwalabako omwami wa Victoria bwe yali ategese ekivulo bakyali kya mwami Chameleone bakyali kyanyawo yatataganyizibwamuko ku lw'ensonga ye yali tatudde mu federation yaabwe, so amateeka gasobola okukukwata kubanga basobola okukola etteeka nga libagayidinga butya bwe munaatambuza ensonga ezo ate nga ne gavumenti ebabaakinga. Nyinyonnyodde association ne federation. Bulijjo ndowooza nze okulwange bulijjo mmanyi nti nno kasiita bebosi abatwala abasomuzi eriko akagambo kasiita Uganda, naye nga nange wenkulaze nti katukazane Shoes Dealers Association Uganda, tusigala tuli association tebababuzaabuzanga. Okay. So kasiita si federation? Si federation, association. Ekyo kitegedde leero tulinde Sekama wafuta. Sekama oba omwogezi w'ekibiina eky'obwobusuubuzi mu ggwanga, ekiro kiri bwe kiti okwekalakasa kuno mmwe mwakulabyemu nsaaki mwakulabidde mu ango ki did you embrace it mwakuwadde omukisa kugenda emaaso oba mukuvumirira nammwe? gyontutte nga sinnatuukayo twalisoose netutegeera lwaki twekalakasizza. Ekyo nakyo kibuuzo kibadde kiddako. Tutandikirawo. Kati bakama bange twekalakasizza ng'abasuubuzi olw'ebizze bitunyigiriza ebiwerako, kubanga omusuubuzi ye muntu agumiikiriza ennyo era gw'osobola n'okunyigiriza n'omutwalako ekikye n'atasooka kufaayo. Naye tuzze tulina ebitunyigiriza ng'ensonga ziri 3 ze ngenda okunnyonnyola. Ensonga nnamba emu, gavumenti yaffe yayaniriza abagwira be bayita ba investors ng'egamba nti be bannamakolero era be bagenda okwongera omutindo ku ggwanga lyaffe okuba nti tufulumya $1 katwala bweru nga twongera bwongezi kubanga tukanyweza. Gavumenti yaffe pulezidenti w'eggwanga wagambira mbu ye tayagala basasi okugenda okusuubula ebweru, tuba tututte ssente ze tuba tugenze kusaka $1 ze tuzifulumya, ye atayagala tuzongereko bwongezi. Kati mu ekyo bainvesita abo bwe babaleeta wano bakozesezza ejjoogo ery'amaanyi, tetubagaana tubaagala bajje bongere ku omuli Abachina abo, omuli Abachina, omuli Abayindi, omuli Abalebanoni ab'enjawulo n'Abanigeria mwe bali wano bawambye nnyo ate akatale nabo befudde ba investor akatale ka Sipeya bakawambye. So nno bw'ogenda wa Kiseka ojja kugenda onoonyereze olaba abantu abo bawambidde ddala bannaffe tebakyalina makulu ate bo baweereddwa amakulu okutusinga nga ffe bannansi. Kitya kankunnyonnyole nno sebo oba omulabi waffe. Ba investor bano bajja balimba gavumenti yaffe nti bakozi ba byamaguzi okugeza ab'engoye kantandikiraawo. Nze nafunako omukisa ne Nambula Factories ziri 4 mu ggwanga Uganda ezikola engoye. Nalambulako factory gye bayita Fine Spinners Bugoloobi emu, ne nambulako gye bayita Naitiru Ejjinja ku Bridge, ne nambulako gye bayita Sunny Belt
yo yakuba abasuubuzi b'ebitengi okubagoba mu katale eri gye bayita Masese Jinja ku mazzi n'ennambula gye bayita Litex Garments ye eri Kapeeka bye nazuulayo bye bino basebo ne banyaba abasajja bano kampani ge bananyirwa bateba bamanyi saalondola bananyini baayo nze nalaba abayindi be batwaniza nti ono manager ebyo bisigadde sikola ki Fine Spinners muyindi li gondi eno muyindi Naitiru muyindi Sunbelt mu China Litex Garments mu China njogera kwago gena tusobola okutuuka ki okutuukako mwakyo kyenazuula batugamba nti wano tulina pamba gwe tulima gwe tulina okujjamu olugoye tulongereko gwe tulina okwongerako value tujjemu olugoye mwekyo ffe twagenda okukola okunoonyereza nti bw'ogenda gye yali alimibwa okufunayo ttani ya pamba lutalo si kyangu kumuzuula takyalimwa mu ggwanga lyaffe bulungi ekitongole kya agriculture tekyateekamu maanyi bantu abo kulaba nti basobola okulima pamba tusobola okufuna product gavumenti gyetusindika waliwo kati Fine Spinners twagenda okukola okunoonyereza ffe twagenda nga baalisaaca era ng'omuntu yatuyamba okuyita waawo gwe bayita Honorable Musenero wa Science, Technology and Innovation nga abantu abo bakuba obusuubuzi bwaffe ne mugende mubalondoole n'atuwa ebbaluwa eyatusobozesa okutugulira amafactory ago gayingiramu tosobola kuliyingiramu ne bwobeera weeyitaani nga tofunye ekiwandiiko kikugulira kuva order from above kati mu kuyingirayo eyo twazuula nze kandi simanyi bannannyini bazo nze naye kanjogere bye nazuula twazuula kino era ne ripoti twagikola eweebwa eri eggwanga era Honorable Musenero yagirina era mu byonna Musenero yasobola n'emmese yatusobola miliyoni 7 wange nze njogera ku bino ebyo by'emmese sibikola sibimanyi mu nsonga eyo liukika nnyo mu by'obusuubuzi ewa Science and Technology and Innovation asobola emmese asobola obumyu kati kusa eyo katusooke tuveeyo kanyinyonnyola abantu ensonga eno twazuula nti Fine Spinners esobola okujja mu cotton n'ekola wuzi n'erufuula erugoye esobola okukola ebitundu 30 ku buli 100 ebisigadde materiyo yenna akola amuimportinga okumujja ebweru engoye ezazireeta n'azingiza mu ggwanga n'azingiza mu factory omwo nga ali ku 0% import duty wabula kyakola materiyo amuleetera mu white color najja na breakingira no n'asookingira no mu kala gy'ayagala ng'akikoledde wano naye ng'olugoye container azitikkula ng'abijje bweru ekyo kimu eyo twamugyako omusolo oyo ebeera 0% import duty ng'oleese materiyo ng'eri white plain naye ate ego lwegoba n'ogenda okusibula ebyo byonna tugenda kutuukawo Naitiru ekola nga 85% ng'ekola kuva wano nga 15% gyeyinza okuba nga eimportinga okusinziira ku kyetwalaba n'okunoonyereza kwaffe gye bayita eyakuba ab'ebitengi eri Masese gye bayita Sunbelt Jinja Masese iyo twakizuula nti materiyo yenna emuimportinga buimportinzi nereeta ne bikaboni wano kyetufunako kyokka kyetugifunako nga materiyo wa wano etugulako sitaaki wa muwogo oba muwogo ne bamugjamu sitaaki asobola okuba nga bakozesa okuba nga basitaakinga ebintu ebitengi ebyo okuba nga birina hadiki materiyo so ku ssaawa eno carbons ze baleeta okuba nga bagenda printinga ebimuli ebyo bazijja bweru batikka containers engoye ze bagenda oprintingako obuntu obwo bazijja bweru mpozi ne tuzuula n'okuzuula nti waliyo n'ebitengi ebiyingizibwawo nga byo biri already made na buli kimu kyonna nga kiwedde nga bizidde mu loolo zinene nga bakomola bukomozi okusinziira obwetaavu bwa bannayuganda mita mmeka ze banaagula nga tebasazeeko omusola nti nkunyonyodde nti bo ba investor kye basooka omukolera bamuwa kye bayita tax holiday ya myaka 10 nga tasasula musolo nga basinzidde ku ki anti nkunyonyodde investor we bamuyisa ajjanga investor bamuwa ettaka gye bayita UIA Investment Authority emuwa ettaka bamuwa amasannyalaze ga bbeeyi ya wansi ne bamuwa n'amazzi ga bbeeyi ya wansi kati twagenda mbadde nkyakunyonyola eyo Sunbelt ye yakuba bannaffe bonna abaasuubulanga ebitengi ne bajja mu katale olina kusuubula ku yo naye ate naye twamuzuula ayimportinga bwe twavaawo basebo ne bannyabo ne tugenda gye bayita Litex Garments ekapeeka bo abo be bakola bu t-shirt buno bolaba buliko Uganda Cranes bakola t-shirts ezo bweziti ez'enjawulo
naye basebo ne banyabo twazuula nti material naye amuimportinga nga ali mu plain color white n'asookingira wano ne bateekawo ze bayita bayina si factory bayinawo ze bayita workshops. Osobola okuzimba biwarehouse nga ki workshop kinene ne bayiwamu abaana nga 5 ab'ebyalaani ne bagagga otunga kitogi ng'otunga kino ne bakogokomola bukomozi mu mbeera eyo kiri mu factory ze batugamba eziri wano. Kati mwekyo nze nyinyonnyola kye nalaba era njagala otegeera nga ng'omwogezi w'ekibiina era. Yes, byenziza okwogerako mbiinako obukakafu sifera nayingira factories ezo. So bwe tuvaawo kanterere mpuliriza bulungi. Bwe tuvaawo basebo ne banyabo abatulaba aba Flash TV basebo ne banyabo twagenda okukola okunoonyereza okwo twazuula bino ebirala wammanga. Abasajja bano abachina oba ba investor bano betulina emirimo egiri technical kitwali badde tubegombako nti n'abaana baffe bategedde engeri operating machine ene ejjamu wuzi nekola bweti bwe bamanya centimeter oba banyiga we bati ne bati temperature balina kola we bati ne we bati egye emirimo egiri technical egyali badde gituyamba nti ne baba bagenze tusolo sigaza factories zaffe wano basebo ne banyaba amazima tebakkiriza abaana baffe kutuuka waawo baleeta bagwira bennyini be babeera ku ezo system. Kutabula kala tebakkiriza abaana baffe kutuukawo. Abaana baffe bali mugiri emirimo egy'amaanyi oba egy'obulabe we bagenda oba basookingira oba bakaza bimatiri ebyo abaana baffe tebali protected tebabambaza bulungi nti oba anabeera protected ku bulamu bwe kyekye twalaba mu factories ezo. Ekirala bagamba nti baleeta abantu abo bawa abantu baffe emirimo emingi twebaza abaana gye bali babayingizaamu ne twali mwana asobola kuwangalirayo kumala mwaka ng'akola nabo olw'ensonga enkola gye bakoleramu mbi ate twakizuula nti tewali yasasulwa ssente zisukka 50,000 kudda waggulu. Bali mu 25,000 15,000 4,000 abaana abaliyo mu factories ezo oba mu workshops z'abo abakulu awe batambulira ate nga tebali protected. So mu nsonga eyo ekyo kye nazuula mwabo kati we baamala okubanga bo baatutuulako wano baakola ki nkuleetera bukambwe bwa musuubuzi gye bwakola ki gye buva kati nkunnyonnyodde investor wa textile gwe nkunnyonnyoddeko ye bwe yajja wano n'afuna omukisa n'abanga okugenda omukulembeze w'eggwanga ekkubo balimuggulya mangu kubanga investor we n'abanga baatuteekako ekikono n'abanga agamba nti nze ebyange byenkola tebitambula olw'ensonga bali baleeta ebintu bingi ne babireeta ne babiyiwa wano mu ggwanga ebyange ne bibulwa akatale. Gavumenti yaffe n'enyiiga negaba n'abatikkula ebintu okuva ebweru mubateekeko omusolo mungi. Kati mu ekyo ne tubanga twasuffocatinga mu nsonga zino wammanga. Tuyina engoye ziri items ziri 47 basebo ne banyabo gavumenti yaffe yatuteekako etteeka nti bw'oba ozireese wano olina zisasulira mu kilograms ng'era batugamba nti kilo y'engoye eyo erina okubeera ng'eri ku $3.5 per kilo. Ate nga ffe engoye mu nsi yonna kye tumanyi zibalibwa mu kye bayita values oba quality. Kati mu ekyo gavumenti yaffe yatuteekako etteeka eryo ebintu bya bannaffe byatuuka okubanga babireese ne babanga t-shirts jampa duvet masuuka ebyo bwe bityo sokisi buno bupule bwe twambala munda abantu ebintu ebyo mumanyi ebyangungu ebitambula mu ggwanga speed blankets ebyo bwe bityo ne batuuka okubanga tulina kubipimira mu kilograms obisa ku URA. Bwe tugenda okomputinga container 40 feet gye twatuyisanga tuyita ku gye bayita value basebo ne banyabo tugenda okizuula nga twayingiranga nga container esobola okubeera mu $1,200,000 bwe baba bakunyigiriza nnyo ng'esobola okugweranga mu $1,800,000 bwe bafunyeemu seizures bikyewe bityo penalties ez'enjawulo ng'esobola okugendanga mu $2,000,000 n'olwana n'okola ki n'oguluba. Naye kati ku saana tugenda okomputinga eno gye batutadde ku $3.5 per kg container eri mu $400,000 ku $335,000 kyo olongo wateekamu mmeka gavumenti yaffe tugamba yawambye ebintu byaffe tetukyabiinako authority kuba tosobola kussaamu ssente ezo n'otunda n'obaako kyojjayo era ebintu bino byakwamira ku musolo ogwo mulimu bannaffe abaali batikka ebintu nga babaze Christmas tebinabakuba tuna ku ssaawa eno byatulema okujjayo emyezi 4 akalala ke kaliwa
buli container bweyingira gye bayita bonded warehouse wano nga bituuse mu ggwanga Uganda wali akasente ke batubala ke bayita aka storage container eweeba etudde akasente ako kagenze kaacumulatinga okutuusa kati ku ssaawa eno wetujjayo ebintu ebyo n'amagoba ne capital waffe tukyasobola kumutuuka mu haafu kati tulaajanira ggwanga yaffe nti abaayi kyekiddako nasembayo okunoonyereza nga container mu mwezi nga gumu n'ekitundu ku URA nga waliyo containers 91 ez'abaana aba governments ezaali zikwamye nga tezisobodde kugibwa naye omwezi gumu n'ekitundu sinnamanyi oba zaatoolebwako ko nga waliwo abaasobola okufuna omukisa obijjayo oba zeeyongera bweyongezi kutuula jjukira nti twava ne mu sizoni awo mu December abali batunzeeko bye batunze ne bongera okukola order z'ebirala byonna kati byajja ne bikwamira awo ku URA kati awo nkunnyonnyodde obuzito obuli mu ba investor bwe batutaddeko naye nenkunnyonnyola n'enkola yaabwe butya bwe bakoze ensonga eyo tutuusaawo ku ssaawa eno we twogerera tulina obuzibu nga ffe abasuubuzi tukolera mu maduuka ga bbeeyi n'okubeerawo kw'eggwanga kya bbeeyi omuntu alinze ebintu by'okumala emyezi ena tabifuna mu dduuka talina by'atunda renti ali mu miliyoni 3.5 ku miliyoni 7.5 okusinziira ku buli muntu obuzito mwatambulira kaakati omuntu oyo si mukambwe ng'omusota omukubeko okambwala mukko kaakati ku ssaawa eno ensonga nnamba emu mbadde nkona ku ya investor w'eggwanga kiki kyatusuutizzaako omuntu ono ayitiridde ejjoogo n'ava ne mu ekyo akutte ebyamaguzi byakolera mu factory ye nga yabiproduce nga ye nnamba emu n'omusolo talina guli awo bamubiibita nga investor bamuwadde emmundu ze zimukuuma ku maduuka we bakolera babuleekinze kye bayita chain of distribution kubanga ye manufacturer nze nyina kubanga nze agent we nga nze ngenda mu factory nennonayo ebintu bye ne bituuka ku dduuka lyange kati ate nze nenguza holoseera ye n'asobola okuguza ate atunda liteiro n'asobola okuguza omuntu owa wansi asembayo ku receiving ekintu ekyo abakulu bano baava ne ku ekyo nga tetunagenda wala nnyo kansooka enkinyonnyola abalabi baffe bakitegeere bajja ebintu byabwe mu factories zaabwe n'amanya nti Lwegaba Moses abadde alina edduuka nga ye agenti wange n'alireeta ku Nabugabo okumpi nange n'ateekawo branch ye nze n'ambulooki nga badde agenti oba agenti n'abunzijjako ne ssente zaffe ze tubadde tuteekangayo ng'omusingo abamu bazibbye tebazituddizza ku ssaawa eno bataddewo ne bubox bode batambuza ebintu mpaka ewaffe ekyoterwa gyenzaalwa nga bwolaba emmotoka zatuweereza ez'omugaati n'atuuka e Masaka w'amanyi we batunda engoye okugeza ng'ab'engoye abalina factory ya jiini ekapeeka embaale baddina bubox bode nga bwolaba obw'emigaati batambuza ebintu mpaka e Masaka empaka embalala mpaka Kabaale ayimirira w'amanyi nti wano waliwo sipooti y'abantu abatunda engoye n'agaawo oba oyagalayo eddaziini n'ekuweebwa nga bwolaba mugaati we bakola ki ne tugamba abaaye tuli ku ki nga tusaba gavumenti yaffe kubanga gavumenti yaffe nti abange mutugjeeko abacyayina bammwe kubanga bwe tugenda okugoberera ze bayitanga agreements zaabwe ze bakola naffe waka permits ze balina kuba ba manufacturer batuve mbadde mu factories zaabwe kati ku ssaawa eno bwe tugenda mu ngoye tukola kye bayita fashions nawe wetunulire mwe nawe muli amuyinza okubanga muweerawerako emutudde buli muntu olina kala gy'oyambadde design gy'oyambadde ne abakulu bano akola t-shirt ya kitogi n'akola ne t-shirt eya round teriko fashion yonna teriko wadde akamuli bwe tugenda mu bajiini ayina kala ziri nnya ayina black plain ayina blue plain n'akola eri flashed wano ne blue flashed yagamba nti akatale bakamulekere ekitegeeza ebya fashion nga bannayuganda tubiveeko so nno tulaaja naki tugamba nti basebo ne banyawo batuggyemu ba investor badde gye balina okubeera awe mbajagala okusamu katono nnyo kweyo point olowooza mulinamu ennugulwa kuba nti ba investors be baleeta tebabajjaako musolo naye ate memukola nnyo ne bajjako ate nga musolo nga mungi waliwo embeera eryawo are you against the investors? Tusooke tulabire ku ba investor baffe bannayuganda nga gwe bayita mukwano mukwano talumba katale k'abantu era ye yasigala manufacturer gw'ogenda bugenzi n'omusabo obwa agent naaba nga ebintu ebyo bijja ne bituuka mu kikuubo ng'oli agent wa mukwano mu kikuubo oba e Masaka naye bano ffe tulina buzibu ne ba investor beggwanga twagala okwongera eggwanga likulaakulane naye ffe tugamba ejjoogo lyabwe balituggyeko abagendere kuwaka permits zaabwe zakola ki ezabaleeta
That's very, very nice. Era tuenza tuyanze again. Kakati awo mbadde nnyonnyola ku nsonga ya investor obwo busungu nnamba emu. Obaleetedde okola ki? Okubanga tutandika okubanga tussa ebikola wansi. Ba investor kizibu mu ggwanga batufuukidde ekyene. Era abantu abali ku Flashlight kindly muwulize program eno nti omukulu ono ye Ssekamwa Wafuta ayitibwa Lwegaba Moses. Yayogera ekibiina kino ekyobusuubuzi. Ekigatta ebibiina by'obusuubuzi mu ggwanga Uganda. Yes. So tulina omuntu mukulu nnyo wano. Kindly leave your comment, take a section oba advice obadde oteesa otya. Era wano mwabayina containers ze bakwata bikoze bitya ndozo mutuufu akuyitemu buno biki musobola okubakolera. Baga bityo zazikwata ebyo tuzange bazikwata ererere bagikwata. So kindly mukulu Moses wali mujja mulaba era maaso ajja kutwala enamba esimu bakubireko osobole okuyamba bana Uganda. Bobo busungu namba emu lwaki bekalakasa. Ne tubadde n'obusungu bwa mirundi emeka. Ma mirundi esatu kati tukyagenda. Tugenda ku busungu namba 2. Lwaki ebikolwa wansi. Obusungu namba 2 tulina ekizibu ekya banna Uganda nti tetumanyiddwa musolo mu ggwanga Uganda gwe tusasula mu nsonga ya valuation. Gavumenti yaffe ekola values nezikweka nezisigaza nga abazimanyi bokka bebe ekitongole kya finance ne trade ne ba valuers aba URA ababeera emabega wa computers. Ekyo kijja kitya. Lwegaba Moses nsobola okugenda n'ensuubula essaati eno olwaleero nengireeta nempita mu value ya 1.2 nengamba mpiseewo nenyingira mu ggwanga lyange nentandika okutunda ebintu byange mu dduuka lyange nendowooza nti nkoze amagoba. Bwenvaawo ate bwe nendeeta item era yeemu nga wayiseewo omwezi gumu nensanga ng'ate omukulu ono value agamba yakyuseemu ampaya 2.5. So mwekyo kyengezaako okulaga munnaggwanga nti mu Uganda tewali musuubuzi amanyi musolo kulirako byamaguzi tuli mu ssaala buli woba otisse ebyaki ebyamaguzi. Mwekyo tewali uniformity kugamba mu musolo gwe kisinziira bakutunula nagamba kusinza va byolese bino kwa bwebe kusaana kankinyonyole bulungi omulabi akikole ki akitegeere. So mwekyo n'amagoba ge walowooza nti wagakola ku container luli olwaliro osobola okujja ono omuntu n'akuwa value nezo wakola luli n'azikubbako n'azitwala. Ffe kye tusaba gavumenti yaffe kyekiriwa bakole values ate zigazeetingibwe. Nze ng'omusuubuzi nzimanye nti bwe ngenda okuleeta t-shirt ya cotton egira ku value bweti omusolo nga ne bwe mba ngenda China okusuubula nsobola okuleka ssente ezo mu seefu ne ngenda okudda nga mmanyi nti eby'omusolo mpitawo bwe nti nga n'amagoba gange nagabala. Gavumenti yaffe oba URA yaffe mu ggwanga ekyo ebadde yakitumma kitufuukidde ekizibu. Kati mumwetaaga bintu birambulula. Mulambulule oba oleese emmotoka osasula bweziti. Bw'oba oleese kontena y'engoyi mube emmotoka baalwana ekyo kyo kati weekiri omuntu agenda n'anyiga nti bwe ndeeta emmotoka bwetyo omusolo guli bwe guti ekyo kyo kimanyiddwa. Ne muzina ebintu ebirala byonna bye tutigula ebyo byonna tewali amanyi value waayitira olunaku olwayo nti n'ekyogenda kudda ng'oliko nkoshuwa nti onaayitawo. Kati ekyo nakyo tugamba gavumenti yaffe erage values zaffe entuufu kwe tuyingiriza ebyamaguzi. Obusungu namba 2. Obusungu namba 2 buliko n'akalala keekano. Nga tuyingira lockdown omukulu Kasaija n'abantu be ne gavumenti yaffe bayingira mu parliament ne bakibayita 35% import duty nga batujja mu 25% import duty. Tuli mu East African Community ensi zaffe endala ne bazireka mu 25% import duty. Ekyo kiri kitya? Twali akatale kaffe ak'eggwanga lyaffe Uganda basebo ne banyaba ng'omukongo otuuka wano ewaffe Nabugabo nga n'olulimi lwaffe Oluganda lubuliddemu owulira Luswayiri ng'olaba emigugu gyetala emmotoka zitwala bino na biri basebo ne banyaba oluvannyuma lw'okulinyisa import duty waggulu nebeera nga yalinnya ne values ate ne bazireega waggulu abatugulako batuddukako olw'ensonga ebyamaguzi byaffe bibeera bya bbeeyi nnyo okusinziira ku nsi ezitwetoolodde. Mwekyo Kenya gyenjogerako eyina omwalo nga ffe tuli landlocked yo kyebayita VAT waayo percentage eri ku 16%, ffe abali landlocked tuli ku 18%. Ekyo era kyongera bo 25% import duty ne VAT waabwe ali wansi wa 16%, ffe tuli ku import duty 35%, ate era nga value
ziregeddwa ate tezimanyiddwa ate nga ne mu ekyo ne VAT batadde ku 18%. Ku ssaawa eno tuli suffocated. Tuli mu maduuka nga basawo ne banyama mu ggwanga lyaffe Uganda mu nsi yonna ffe tusinga okuba mu by'obupangisa eby'ebbeeyi ne China gye tusuubula ebintu bali ku renti wa wansi okusuuka ku ffe amaduuka ge tuwangaalira. Obusungu mbulabula kibulinnya. Kati ekyo nakyo obusungu bwatutuuse ku mutwe. Ekyo kibadde namba 2. Tugamba value zigazeetingibwe. Tugamba import duty akakkanyizibwe. Tugamba ne VAT waffe oba gwe tugamba nga 18% VAT akakkanyizibwe kagirwe ku 18% ateekebwe wakiru 16%. Tubeere uniform n'abaki n'abalala. Ne kano kenkajjeyo Kalete. Basebo ne banyabo nga tuyingira lockdown banga tugirimu wakati awo. Waliwo olutalo olwasituka wakati wa Rwanda ne Uganda ne waggalwa border. Ebiseera ebyo mbijjukira. Olutalo olwo lwali lwa byanfuna ne tetwasooka kubuuka. Omunyarwanda ye bwe yategeera nti batubeze ki kye tusuubula n'amanya nti ayina North Kivu wali, ayina Abarundi wali, Tanzania Kigoma agiinaawo, n'Abazambia nga basobola okusala ne bajja wali ewuwe, n'ategeera ekyokukola. N'aleeta gye bayita Air Rwanda n'agiteeka ewuwe. Bwe yamala okukola ekyo n'agamba Abanyarwanda mubege buli Munnayuganda kyasuubula Abakongo bano kye bayaayanira ne bano Abarundi kye banona eri namwe kye mubadde munonayo. Ne bamala okutegeera ekyokukola, Rwanda government buli muntu yenna yali alinako idea ey'okusuubula n'amuwa ssente mu banka yaabwe ya Rwanda mu magoba aga wansi ennyo. N'abateeka mu Air Rwanda ne bavuga mpaka gye bayita Gwanju China. Ffe gye tusuubula nga ne bye tusuubula baabitegedde, buli muntu n'asuubula ku busobozi bwe. Bwe yamala okuba ng'akoze ekintu ekyo n'abata n'abaleeta ate ne values n'abawera ku musolo gwa wansi ate ng'abawola n'okubawola nga basobola okulondola ne bajjanga n'omusolo bagunona ng'omaze okutunda ku dduuka w'okola ki. Bwe yamala okukakasa nti omulundi omukongo ye n'amulaze nti kiri wano ate kyalayise eri Uganda gy'otunkira ogenda kunonayo ki, n'aggulawo booda. Bwe yamala okuggulawo booda, ffe abawana abasiffe immigration officer abaffe ne bateeka okuba nga okukkiriza omukongo okujja okusuubula naffe osasula fee ya $10. 35. Kati girimu 38. Oshegere. Only that. Kati ekyo kyokka oli tannategeera woteri mwanebaka tannanyumya bya transport gwatambuza ate bamuggyeko $10 okujja okusuubulagana n'eggwanga lyaffe. Ekyo nakyo ne kitubulooki. Yali nga registration fee. Ekyo nakyo ne kitubulookinga nga baki nga Bannayuganda bali ne babanga akatale kaffe aka East Africa baakawamba abantu 3. Omunyarwanda yagamba tanyigirwa mu nnoga yatwalako ekitundu kye yatwala. Omukenya basebo ne banyabo yatwalako ekitundu kye yatwala, era Abasudani, Abakongo naffe ffennyini kati Bannayuganda tugenda ne tusuubula ebintu e Kenya ne tubireeta ate ne baddamu ne babitusasuza n'omusolo okuyita ku booda naye ne tutuuka nga tubifunako amagoba n'okusinga abijja e China ali nabituusiza ku URA nga kwasasulidde. Kati twebuuza abatupulaningira baagala nsi yaffe, baagala busuubuzi bwaffe oba bali mu kusaanyaawo ggwanga oba si Bannayuganda. So kati obwo busungu bubadde nnamba ki? N'obusungu bwensinza okutegeera wano nti obusungu namba 2 ate bwe bukambwemukko. Oddira otya products zo tugenda gula ekitabo kino e Kenya nongamba nga tunaba kukigula sooka otweyo 2,000 nga tonnagenda kuyitawo wano ogende Kenya okusuubula sooka otweyo $35 kakasente ffe tukkiriza jangu osuubule naffe. Immigration officer yaffe office yaffe yabadde ng'ekikola baba mukamukaawo mwabawuliranga basala oba tudde ku $5 mwabiwulirako sinnamanya kati ngenda kukola okunoonyereza nga bakigirawo dda. Kakati ebyo byonna sokumalayo obusungu obusatu akokusatu. Obusungu obwokusatu obubaleetera okuteeka tools down mu ggwanga. Obwokusatu waliwo obugambo butono bugamba mbu IFRIZ. IFRIZ system chechi. Munnayuganda akitegeera what is IFRIZ system. Olinaluka kugamba IFRIZ system 18%. 80 tax. So nga between sekamwa. Kinyonyole bulungi atulaba akitegeera. Nebaza Katonda nti IFRIZ system nagitegeera mu mwaka gwa 2021. Lockdown ng'eggwaawo
twayitibwa ng'abakulembeze b'abasuubuzi nga twegattira mu kibiina kiyitibwa Kampala New Generation Traders Association ekyateekawo ensasage yali ey'amaanyi ebiseera ebyo nga tugamba nti no rent mukyajjukira akaseera bw'oba ojjukira flashes ezo ojjukira akavubuka akaabeerangamu akatini akayambalanga kepu ne t-shirt ya bbulaaka yenze yali komanda namba 2 mu no rent nga nzigyeko mukama wange John Kabanda President Federation of Uganda's Traders Association mu nsonga ezo eza no rent nali second in command. So ekibiina kyaffe kyatunuulirwa nnyo era URA netuyita ng'etulaga enkola eneze netandika okugitusomesaako nkiina ka idea era mbadde nzize nga somesa eggwanga awo kanange kampomulemuko nga osomesa eggwanga nzize nkirondoola n'okwongerako bye saategeera kwolwo ngenze mbyeyongerako okubitegeera kakati nzize okunnyonnyola kye bayita IFRI system omuntu akitegeere obeere nga tokyali mu kumagaamaga basebo ne bannyabo IFRI system si musolo wabula IFRI system yenkola eyaleeteddwa gavumenti yaffe oba eyaleetebwa gavumenti yaffe nga enkola eno yakulondoola butya bweyina okukiipinga omuntu awo omusolo nga yeegamba nti ebadde tugibuzaabuza ng'olusi tukiwa ekitali kituufu mpozi nayo nga tugiwaayiriza nti ebadde etubba kati nti baleese sisitimu eyo etuyamba okuba nga etustriaminga mu layini nga tewali abbye munne. IFRI system yes ekola etya bajja kubuuza ekolera baani ekolera atunda chapati ekolera atunda emmotoka ayina industry abamasomero IFRI system kyeki wenaaviira wano era mbadde nkusaba nti tosagaasagana malayo vidiyo eno kutuusa lwenaggwayo obeere ng'otambula n'okumanya. So no IFRI system yaleetebwa mu ggwanga neyanjulwa mu 2021 nga bagireeta etuyambe okubanga erondoola okuŋŋaanya omusolo gwa gavumenti. Basoose kutulagako gumu era gwe boogerako gwe bayita ogwa VAT nga eri 18% VAT ng'ejjibwa bagamba ejjibwa ku oyo last consumer. Naye kati wano we wali nattabula lwaki tulwanagana n'omukulu musinguzi n'ekitongole kye tulabe ebyekiyaayo. Yes mu ekyo enkola eno bagireeta nga tumanyidde ddala nti ejjidde ku bannamakolero kubanga ye bw'afulumya ekintu n'akyongerako omutindo omusolo yo ogumuvunaanyizibwa okusasula mu ggwanga wano gubeera gwa pay as you earn ng'ezo azijja ku bakozi ababeera mu kitongole ekyo baakola nabo ate mpozi n'omusolo gwa 18% gw'aba alina okusasula nga aproducinze product tabaako omusolo gwonna gwakola ki nga enkola eno yaleetebwa eteekebwe ku makolero ago oba selling points zaabwe okulaba nga erondoola buli kyafulumizza okubanga asasula omusolo gwa gavumenti ogwo ogwa 18%. Mpozi nga yaleetebwa n'okuteekebwa kwabo abatunda saavisi mu bantu nga lodge oba hotels nga balandiroads abanene kasita obeera n'ettunzi nga lisukka mu $50,000 ekyopangisa kyo nga kisukka mu $50,000 okudda waggulu olina okubeera ku sisitimu eyo ng'oissuinga lisiiti eyo. Kakati ku ssaawa simanyi neze nyinyonnyola bye nasomesebwa. Kati mu ekyo bassebo ne bannyabo sisitimu eno etutabudde etya twekengedde. Sisitimu eno baagiteeka ku bannaffe companies ennene tujjukire gye bayita Uchumi, tujjukire gye bayita Nakumatt, tujjukire ey'Akagala gye bayita Taskies, tujjukire gye bayita Shoprite. Genda ng'olondoola w'owangaalira walwaddewo supermarkets z'Abachina ennene n'ennaku zino weba ekyali nzigule kuliko ekipande for sale. Genda oyogereko n'abalina supermarket sales abateekebwa ku sisitimu eno bw'oba obaddeko b'omanyiiko owulire bye bakugamba. Twekengera abantu bano kiki ekyabasudde. Bwe tugenda mu statistics ezatoloseekokko okuva mu URA waliwo ka video akabadde katambula ennyo nga kasatulatinga kuki buli wamu nga kalaga nti twali tuyina amakampani agatuwa omusolo aga 100 billions nga omusolo gubadde guyingira buli mwaka
nga gali amakampuni 125 oba 126 something. Naye nga tugenza okutuuka mu mwaka guno nga amakampuni URA yagenza okutaakula ebitabo byago ng'erabako amakampuni 6 ge gasigadde mu system. Gaali 125, 126 awo. Ne wabaawo amakampuni amalala nga tuvudde ku oyo Bingwa agali mu kubanga galadde gatuwa omusolo mu biliyoni 50 n'okukka mu biliyoni nga biliyoni 50 naawo wakati ng'ago galinga mu 2 mu something. Bagenza okukola okunoonyereza nga amakampuni ago wasigaddewo amakampuni 3. Yes. N'okudda wansi awo ogenda okunoonyereza abantu bangi baggaddewo nga bannamakolero abasinga abamu baggaddewo ezo system nga bw'olaba nti supermarkets ezo ziggaddewo. Ffe tukyebuuza kiki ekibalya? Free system. Ku ssaawa eno basebo ne bannyabo bagamba nti kino ekintu bakireese basooke bakiteeke ku bannamakolero ne ba big suppliers ne supermarkets ennene ezasookerwako okuteekebwako system eyo okutandika mu 2021. Kati ate tugenda okulondoola abanene abo bonna bagudde. Kiki ekibasudde? Ekibuuzo ekyo kyatujjidde ng'abasuubuzi. Kati mu ekyo basebo ne bannyabo bagamba nti aba supermarket bemulugunya nti bwe mubanga mutadde ku system eno ate ekikuubo mukirese kiggule bo temubatadde ku system eyo. Ekitegeeza ffe tugenda kuba tetutunda ng'aba supermarket olw'ensonga twongerako 18% ate nga bali tebagyongerako. Mugende naabo mubakole ki? Mubateekeko. URA neteekesa mu nkola ekintu ekyo nerumba ekikuubo. Tubadde nga mugezaako okulaba engagements ze tuteekawo n'okulwanyisa ekintu ekyo obutayingira mu bannaffe okutuusa bwe bagezaako okukivaguza ne bateekako bannaffe ku system. Twaligambye nti akalango tukalaba. Kakasa bizinensi yo mpa lisiiti yange. Akantu ako omuntu bw'aba akawulira awulira katini ne kagazi kanene n'okusinga olusozi lwa Lwenzori. Kitya bannaffe abali mu kikuubo bwe bateeka ku system, bannaffe bafunye ebizibu bino wammanga.